Nateera tubaaniriza ku mukutu Joseph Tamale Mirundi ku Facebook saako Tamale Mirundi official ku YouTube. Gwe mukutu kaffe gwe tuteeka ebintu byonna. Our investigative journalism at its best. At its best we tuli ku Joseph Tamale Mirundi. Mwebale kuteeka comment, mwebale kweyongera ku subscribinga, ate mwebale kwongera kuwagira. Investigative journalism twetaaga comment zammwe kwebyo kuba mutuyambeko okola analysis ku bye tuba tutaddeyo. Sijja kulandaga olwaleero ngenda butereevu ku nsonga etuleese ku mukutu. Ensonga y'olwaleero kye kitundu ekyokutaano ekya skin trade era nga mu kitundu kino tugoberedde enfa y'omwana omuto w'emyaka 16 Kyalisiima Bonita. Twagijja ku basawo spare part okutunda mu kitundu ekyasooka store, mu kitundu ekyokubiri bw'oba tewakira bagenda ku mukutu okirabe kyalimu abakusisinkana omusajja mu Pakistan okumuguza ebitundu by'abantu. Mu kitundu ekyokusatu entukuleetera omwana omuto eyava mu kyalo n'aleetebwa mu kibuga Kampala n'atwalibwa e Mulago. Oluvannyuma lw'okutwalibwa mu kiriniki ne bamulemwa, Kyalisiima Bonita n'atwalibwa e Mulago. E Mulago yavaayo mayiti, yagenda omulamu ku Lwokuna, ku Lwokutaano ku makya ng'abasawo baganya omulongoosa, yavaayo afudde. Naye bw'afa yasalibwa kyokka ate ng'abasawo baagaana omulongoosa. Emboozi eyo twagibateerako ku mukutu, genda oginoonye. Mu kitundu ekirala twabawa obujulizi obw'amalwaliro gye yava era okukakasa kiki kye yali alwadde n'okukitwalaganya butereevu tukitegeere. Ate omuntu yali alwadde olubuto ng'ebitundu bye byonna eby'omubiri biramu, ate atuuka otya okubanga bwe yafa yasalibwamu. Mu mboozi eyo naliwo okugibatuusaako nakati nziguse ate n'ekitundu ekinnamazima ekikakasa bye tuliko. Kyalisiima Bonita mu kitundu kino ekyokutaano tukuleetedde ki? Gw'ataalaba byali oba ataategeera byali mu bitundu biri, genda obigoberere. Naye nga wamu bwe bityo skin trade, omwana ono yattibwa n'aguzibwa abantu mu Pakistan, ebitundu bye ne bitwalibwa kyokka nga yatuuka mu ddwaliro e Mulago main referral nga mulamu. Tulondodde tutegeere omwana ono ani yamutwala mu ddwaliro, atandika atya okutuuka e Mulago. E Mulago bwe yatuuka yatuukirawa? Ye we yatuukira musawo ki gwe yatuukirako? Ye ki ekyamulemesa omulongoosa? Ye kyate bwe yafa ani yamukwata n'amusalaasala? Bwe baamusala byatuukawa? Mbadde ne munnange annyambako okulwa abazadde ba famire eno Mukulu Justus era gwe tukyatambula naye okulondoola ensonga zino. Naye ng'okuva omwana ono lwe yafa, famire yagendako ku poliisi eripootinge era poliisi reference mu kitundu kiri ndowooza nabyo bateerako ebiwandiiko ne bye saabateerako mu kino bigenda kubeeramu. Bwe balipootinga ku kyalo, poliisi yagaana okuba yatendingako era yabagoba bugobi ne baziika ne babagamba bajje e Kampala baggulewo omusango. Leero ntandikiddewa? Twateesa nti ku Lwokutaano, leero lwa Mandi, naye ku Lwokutaano nti famire yalina okujja e Kampala ekibuli bagende ku headquarters za CID baggulewo omusango ogw'okufa kw'omwana ono era bateekeyo okwemulugunya kwabwe. Famire yayine okujja ku Lwokutaano esisinkane n'omukyala eyatwala omwana ono mu ddwaliro. Byonna ogenda obitegeera. Omwana ono ava atya mu mikono gy'abazadde be okutuuka ew'omukyala gwe nategeddeko erinnya erya Hajara, eddala nalyo gyadyetegeerera. Ku Lwokutaano famire yajja e Kampala ku headquarters za CID era yatuukira ku section ya homicide gye baawandiika omusango. Nga ebyaliyo nze gye saali nabitegeerako kuba nalina okubeerayo naye saabeerayo. Naye byonna ebyaliyo nga bazze okulipootinga omusango bye bino bye nkuleetedde mu ssimu eno. Nakubidde Justus okumubuuza bwe baatuuka ku CID kiki ekyali ddala ku CID era butereevu kwanjulira essimu eno eyannyinnyonnyodde kiki nga bazze okulipootinga omusango ekyali ewa CID. Tuli ku skin trade okutugondoola okufa kwa Kyalisiima Bonita, omwana w'emyaka 16 eyattibwa ekitundu ekisooka n'ekyokubiri ku ebiri, naye naddala tuli ku kyakutaano. So genda obigoberere, teekako komenti. Gwe yali awakana obujulizi tubuleeze, tukyaleeta bungi nnyo. Joseph Tamale Mirundi, Miso investigative journalism at its best. Kankuwa essimu eno butereevu otegeere ate ebyali ku CID ndyoke nkwongereyo ew'omusawo yatuukirako omwana ono nkutwale mu Mulago ate nkutwale n'ew'omukyala yali sevinga omwana ono.
Era zotya yo yabali ngambo tya mukujja yendi sebo Friday tewambulira kubanga mwali mugenda ku jero ne muzeyi mulabo omukyalo oli anti ku Friday najja netubera ekibuli ku homicide kati batubera ku homicide nge batugamba nga bimala muki amaanyi yali bitya ko oyo mukulu wa homicide yatugamba yakubira ne Dr. Kalungi ne namba ya Dr. Kalungi ngirina Dr. Kalungi n'agamba ebintu yakola diagnosis manya gundi postmortem nasa omuntu n'akola postmortem ye yakola postmortem naye n'agamba oba mwagala bifa ku muntu omwe tuddeyo ku lwokusatu wekiri tomorrow but one nti mwagala ebifa ku ki ofuna nti bwe mba mwagala ebifa ku ki ku muntu waffe result eza postmortem tumulabe yatuwa appointment tugendeyo ku lwokumeka lwokusatu oyo n'agamba postmortem basala buli kyonna kye baagala basala buli kubanga eri sikaani bagamba ekyenda kyesiba ono Dr. Kalungi atugamba omwana yalina alusa yalina excessive heat mu lubuto n'afa kati gala igambi bayogera n'atuwa namba ye ne boogera n'oyo Dr. Kalungi nga tuwuliriza yagita mulawudi kati okusinziira bwe twavaayo tusuluma ebweru kaba oyo ayinamu omuntu gwe yayambako oyo muzeeyi ayina omuntu gwe yayambako edda nga akyalina sente edda manyi yaliko ne sente nezigwawo kati tuba tufuluma awo tutuuka mu paaka nga bagambye bo baagala kuddayo twasiiba eyo nayagala nkukubira esimu ojjayo naye nakuba ku simu nga teriiko nendivaako olwokutaano awo banaza MTN ku olwo enkuba si lwe yatonnya olwo enkuba yatonnya nga sirina kyaja naye kati muzeeyi nebanga ebiringa bimutamye kubanga yaliyo n'okuregistaringa bano abapoliisi abapya amanya abasirikale attention yali yaliki naye nga omusajja yatuwa obudde etwogera n'agamba saagala mubene endowooza ndala ku Dr. William mumuwulidde abagambye mugendeyo abayo postmortem report omufuna bulungi nga tumuwulira byonna n'atuwa ne namba ye n'agamba bwe tuba twagala atugere atuwe ki naye oba kuba siri musawo ekineebuuzisa sikaani bw'ebeeraga nti omwana ekyenda kyezinga question esinga obukulu eri tewali yakkiriza mwana bamulongoose lwaki yasalibwa kale katugambe nti bamusala for postmortem ate wali mu ddwali okugundi zaabwe kiraga nti omwana yali mu ddwali yali admitted ofuna bulungi kati ennaku ze yali admitted gwali tebamulongoosa anti kati n'ekyebuuzibwa ate kati wazeewo statement empya nti omwana alwadde alusa z'omuntu mu mutwe andi mu baali bakola postmortem anti oyo polisi wa homicide yali atunyonyola ng'anyonyola muzeeyi n'agamba omuntu waba afudde bano basala buli kitundu kya mubiri kyonna kye balowooza ekivuddeko okufa kwaki kw'omwana kw'omuntu yenna kyova olaba bamusala n'agamba ekitemu kyesibaako nnyo ekyokusala omuntu kuva ku mutwe paka wansi anti kye balina okunnyonnyola kuba kyekiri fane ofuna bulungi kyekiri fane kuba tosobola kugamba alusaazi tebalowooza nti tetutegeera oba tetusobola kufuna abasawo balala bakola ki batubuulira genda mu maaso ekigambo kye oyo omusajja yeekale ye specialist awe mulago Dr. Kalungi kati bwe twamugamba tufolowinge guno omusango n'agamba muddeyo ewammwe omusango mugutandike buto omwana yabula atya mugutandikire ewammwe tetubimanyi wano e Kampala muddeyo mugutandikire ewammwe anti kati obuzibu nze nagamba bakujja ku mulamwa okugamba nti omwana yabula atya nga omwana tabulangako omwana bamuweereza e Kampala sisitawe waali sisitawe amanyi nti omwana yamuteeka wano ew'omukyala bw'ati kweseni y'okunoonyeza etandikira ku kufa andi kati olaba
nebuuza njagala ombuulirwa ensonga lwaki bakugamba okutandikira eri omwana ava atya mu kyalo okujja Kampala ate nga process emanyiddwa mpozi nga baagala kuvunaana muntu yalwaza mwana mpozi nga bavunaana bulwadde lwaki yalwala zaani lwaki yafa ani nekyo olaba kati ne bwe twasanga oyo omusajja akola atya kati oyo mukwano gwa Kaboyo gwe yayambako alinga cousin brother yakulira wa Kaboyo wa Mzee Kaboyo SFC kati n'agamba leka following guno omusango n'agamba ku CPS alina room 27 CPS n'agamba yereka following guno omusango kuwulira ade netumwana namba yoyo omukazi n'akubira omukazi n'agamba agenda kusinkana oyo omukazi kati awo sinafuna kivaayo oyo omukazi gwe omukazi yakugamba ki kati nze omukazi bwe namukubira yeso waliwo ekintu ekimu kye nazuula kye mbadde njagala okumanyira ddala yeso omukazi namukubira nannyonnyola omwana bwe yatuuka ewuwe yeso ekyo kimu yabinnyonnyolera ebbanga naŋŋamba omwana baamuleeta ekyokubiri n'agezaako okulaga n'agezaako okulaga nti omwana adde amuyisanga mwana yeso nti nno omwana ne bwe yalwala ye yamutwala mu ddwaliro yeso nti omukyalo oyo ali mulwadde ye ng'ali mu ddwaliro ya Doctors Medical Center kaakati ne bamugamba nti ate noono omwana alwadde n'amutumya n'abagamba mumuleete wano wendi we banteereddeko eccupa bwe baba bakola ki bamundeetera bwe bamuleetaawo wennyini bwe bamuleetaawo wennyini nnyini mbu bano abasawo ne beebuuza omwana ki ekimuluma ne kibalema okutegeera agamba bwe yalaba embeera y'omwana eyonoonese ye kennyini mbu yali ku ccupa yaŋŋamba bw'ati mu statement yanga eccupa nze yagijja nako nga omwana ali bubi awo n'amutwala wali opposite we baakolera sikaani opposite ddwaliro lya gavumenti ye kennyini n'amutwala bwe baakola sikaani oli n'abaga nti ekyenda kyezinze nti omusawo n'abaga nti oyo omwana ekiba ekyenda kyezinze ajja kufa mangu oba kitegedde ye kennyini n'agamba yaddayo ku Doctors Medical Center ne bamugaa tukuwa ambulance emutwale Mulago kyeyatannyonnyola bulungi lwaki ate ambulance tebaagimuwa naŋŋamba ndowooza byali bya ssente ndowooza baamusaba ssente nga tasobola zisasula ku ambulance ye kennyini n'agenda n'anoonya emmotoka n'evuga omwana supiidi paka Mulago yatuuka e Mulago omwana ne bamuadimitinga era yaŋŋamba bamuadimitinga mu kazolite kazolite era ne bakolayo fayiro tegedde yadimitinga omwana nti kati lwali lwakuna nti mwagenda obbakubira ye jjukira yava ku kitanda nga mulwadde ye ayagala kuddayo mu ddwaliro eri ku ccupa alekewo wano omuntu ajjanjaba ono kati n'akubira gundi mu ddwaliro e Mulago n'agamba muwala we nti alina muwala we naye muwala we mwezi ennaku yali ateekateeka genda bweru bino bye bagenda okukola tegeera n'agamba muwala we amusigalire ku ki kati olw'okuba mbu muwala we yalinamu bino ebyokugenda ebweru okukola mukyava ira mumuweerezeeyo omuntu abeerewo ku ddwaliro ng'ajjanjaba ono omwana nti naye bwe yabakubira kiri nti muzadde teyarespondinga kyekiri ndowooza kyemwali mugamba nti yasooka n'atyamu ono okumusaba emitwalo 9 naga ye n'addayo mu ddwaliro kati bwe yakinnyola naye nze mu statement ezo zonna ebintu bino ababirondodde bino eby'abantu abatunda ebintu ebweru statement nti namubuuza omuwala oyo eyasula ku mulwadde nga gwozeeyo mu ddwaliro tosobola mutuwaako n'atubuulira kikyaliwo kuba yeeyo eyaliwo awo atuuka otyo mutwala yatuuka atyoa ekitegedde ye gwe okuba otya essimu ku makya nti omuntu afudde ani yaggamba nti omuntu afudde oyambuzabulizira naye ndaba nga kiyinza okukwataganamuko era kyenjagala okunoonyereza
nti lwaki ono omwana amala kufa ate omwana oli muwala eyamuliko n'agenda ebweru eyamuliko muwala we n'obukakafu nti muwala we yagenda wa nze bwokuba buyinza okundowoozesa ssaawa eyo n'omuntu omulala ne buyinza omulowoozesa nti ono alabika baali omwana nze oyinza oteebereza nti baali omwana baagala mutundamu bintu era bwe bagenda nabyo ebweru okiwulira kakati olwaleero kyembadde nja kumukubira nga waliwo omuntu omulala gwe ntudde naye awuliriza okuba n'asobola okubiddamu nga bwe yabiŋŋamba andi kati olaba oyo ono omusajja wa SFC yali ne jeno naye kati baali muwaasiwaasi kati n'agamba ajja kwogera naye bulungi kati mu kwogera naye obulungi bakole ki bage kati webanaamala okugendayo boogere kubanga yali angambye mukubireko essimu naye kale ku lw'omukaaga oba muzeeyi yali agenda wa kati ate babeera ku mugundi mu maaso ga muzeeyi n'agenda kati mbadde sinaddamu kumuwuliza kati birono omukyala kubankutte balungi kuba nti kansooke nkubira ono omukyala nkuwena enamba yawo no wa SFC ono owese akiriko akiriko mukwatagane tukwata kubanga naye era version eyo y'okutunda yalimu era bwe kiri kuba kirina okunoonyerezebwako mpa ku nnamba eri kiri kale kandikusindikire kale Okay, esimu yange ne Justus okutegeera ebyali ku CID bwetyo bye yatambula nsuubira obinnyonnyose oba olina ky'otegedde nze kyesaategeera mu ssimu eno teekawo komenti yo ku mukutu gwaffe kaakati bwe bamaliriza okulipootinga omusango nakizuula nti poliisi yali ejja abantu bano ku mulamu abafamire okuva eri mu kyalo poliisi yabagamba nti omusango guli nti omwana yafa ffe kyetulondoola afa atya naye bo bwe bagenda ku poliisi ebagamba mulondoola omwana yatuuka atya gye yafiira ishu yaffe ey'omwana gye yatuuka atya gye yafiira twali girondodde ng'omwana mulamu naye tulondoola omwana ng'amaze kufa kakati neebuuza mu mutwe lwaki poliisi eyagala okudayivaatinga etujje ku mulamwa era mbuuza abantu bano lwaki poliisi ebawa amagezi muve ku by'okutemaatema omwana ne bamugyamu ebitundu ate mugende bukulondoola so nayagala okutegeera omwana waabwe ono Kyalisiima Bonita atuuka atya e Kampala ew'omukyalo ono eyamulina okumutwala mu ddwaliro mu kino nasooka nenfuna essimu ey'omukyalo ono gye bagamba omwana gye yali nga tannatwalibwa Mulago era bano nga be baamutwala e Mulago alyoke afe era atemetemebwemu ebintu bye kaakati omukyalo ono alabika naye yafunamu okweraliikirira kubanga okuva lwe natandika obbirondoola ndowooza abazadde nabo abakubira okwogera nabo tebaddamu waliwo ne bannange bwe tukola ensonga zino baamukubirako kakati omukyalo ono alina essimu naye essimu ye yatulema yali ennemye mu ntandikwa okulikoodinga okusobola ogibateerako yali ŋŋumu nnyo mpaka mukwano gwange wano omu mu miso bwe yampa akakodi akalala kakati twasooka ne twogera n'omukyalo nannyinnyonnyola omwana yamutuukako atya nga njagala okumanyira ddala omwana atuuka atya okufa ye nga mbulina yemwinako buvunaanyizibwa ki yannyinnyonnyola nti omwana ono Bonita ebyenjawulo okubiri emwawulira mu kitundu kiri nti ye yamufunanga mukozi wa waka era Kyalisiima Bonita abadde mukozi wa mukyalo ono abeera ku lw'eggayaaza gwe bayita Ajala mu kumufuna abafamire be baamumuwa era ye mukundowooza ye ng'ayogera agamba nti abadde amutwalanga mwana akati mu bye namukubira mu simu eyasooka kuba mu simu ey'okubiri byemba recording ebimbalendedde nali ebyo nabikwata mu simu esooka nagenza ogiwulirizanga ye tawulikika
ng'essimu yali ekwakwala nnyo neeno si nnungi nnyo naye tujja kukwata muneme kubanga nze mbyogera. Omukyalo ono n'agamba ye atubuulira nti omwana yamulina era famire yali ekimanyi amutuukako ate abyogera mu bufunze naye ate ensonga enkulu atunnyonnyola nnyo wali omwana atuuka atya mu ddwaliro. Mu kitundu kiri twalaba nga baamusosa mu makiriniki ag'enjawulo. Ani yamutwala mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lwa kiriniki okumulemererwa bwe yamutwala yamuteekawa. Mu ssimu eno ono ye mukyala yatwala omwana e Mulago. Twagala tutegeere bwe yamutwala e Mulago yamuwaani era bwe yamutuusa yamuteekawa ye baani abaamuliko ekiro bugenda okukeera ng'afudde kiki ekyaliwo nga bamulongoosa ani yawaayo olukusa omwana alongoosebwe byonna byogera mu ssimu eno. So obutagira nnyo kambi baleetere wabula ate mubiwulirize tusooke tubiwulirize omukyala ye yatwala Bonita mu ddwaliro agamba ki? Adde nsaba onziriremu ebibuuzo bino bitonotono bwe mba sikaluzo biwubiriza era okuba oli mulwadde okireka nnyabo naye mbadde nsaba onziriremu ebigambo ebintu bino biruwase ate woolinga totereera anti wendi simanyi oba netwaffe yentawaanya nkuwulira ompulira oba tompulira nkuwulira akati wakuba mbadde nyina wenda ndi mukunoonya netwaffe awo mpulira nkuwulira akati mbadde njagala tubiise mu bufunze bireme kuba babinnyonnyola just neetaaga nkukwata no kaseeni just nange mbanyonnyola oba waliwo omusajja yamu baitani musirikale wa FP nedda nze yabadde okwogerako ne mugamba oyo tetugendayo naku eno wiiki abasajja bagenda kutudduka meeting bino byetaaga okugira mbadde nsaba kunnyonnyolamu ekifa atandika atya okulwala omwana bwakya ssaawa nga 2-3 awezi ntanda era nkyali ku ddwaliro ne baŋŋamba olubuto lumukola ki lumuluma naye mbagamba mugamba asule ku mumbu amanyi lubuto luno lwanyweko bamusibira n'anywako nga ndi ku ddwaliro kaakati bwe baŋŋamba ssaawa nga 4 awo nti lubuto agamba lweyongedde lumuluma bamugambe ajje waliro abasawo bamukole ki bamulabeko wennyini bwe wali kaakati abasya ne bamukeberako ne bagamba nti kirabika alusa ne bamuteekako eccupa kati bamuteekako eccupa naye mbagamba nti naye bwe ziba alusa temumwongerako eccupa ddala ne bagamba bweza tukasaawa nga 6 awo 5 naye mbagamba mwongereko eccupa kati awo naŋŋamba maama olubuto lunnuma nnyo bwe ziwera ssaawa nga 8 ssaawa nga ndi ku macupa naye omulwadde atakyukako awoza nti olubuto lumuluma nnyo lwaki temuntwalirako mu bifaananyi ne bamukeberako kati muwala wange ne bagamba abasawo kati buleeta omwana amutwale ne baleeta omwana ne booda essaawa eyo ne bamutwala bamutwala ku dokita ne bamukebera kati bo mu kuvaayo bagamba ekyenda kyesibye naye ng'ebifaananyi bino omusawo tabiraba bulungi we nnali kwe kumusindika omusawo n'agamba nze kamusitule mutwale kasangati ne bamutwale wano mu bya bulijjo olubuto lwamuluma teyalina bulwadde nti oba bumuluddeko teyalina wadde ekimuluma naye yagamba nti olubuto lunnuma essaawa eyo bwe bava eri mu nti ekyenda abasawo bagambye nti ekyenda kyesibye kati awo ne ŋŋamba omusawo nziggyako eccupa kwe kunziggyako eccupa nentandika okunoonya ki emmotoka bwe nafuna emmotoka ne tutuuzaamu omwana era ndabana nga nange kwendi tumutuuse e Mulago ne balwawoko naye oluvannyuma ne tulaba dokita awo n'amukolera fayiro wamutuusizaawa mu Kazolite e Mulago ne bagamba nti ne bamukolera fayiro main referral wano ne Mulago ono omunene Mulago oyo omukadde kubanga Mulago omupya tetwatuukayo twayita wano Mulago omukadde bwe tutuukayo muteekako ki ne bakola ki ne babeera naye awo kaakati omusujja ne gunziramu nga mungi nnyo ne ŋŋamba abaaliwo ababiri abo nti ne muwala wange konze nti mumukuumeko nti kasita bagabe bagenda mulongoosa naye bagambe mulongoosa kiro baani abaaliwo waaliwo muwala wange kati taliiwo muwala wange
ne mugamba nti kaakati bagenda mulongoosa kiro nti kanzeyo banyongereko eccupa omusujja gunnuma nnyo ne nkomawo ne banyongerako ki ate eccupa kubiri gw'oyogedde ababiri abaaliwo n'omukyala yaliyo naye ye n'akomawo ekiro yali eno neighbor okay kale bamulongoosezza naŋŋamba ate bannamulongo oze nabo baluddewo omusujja nga gunnuma nnyo ate nti naye bamukubyemu akayiso ak'okwebaka akati awo baazijako eccupa ssanga 5 ne mbagamba naye nti ngenda keera nnyo ku makya ngeri gye bagenda omulongoosa ekiro ngenda keera nnyo ku makya nkole ki ŋŋende kati mbayundu omwana nga nkubira ngera omusujja gunula we nakoma okutegeera sijja kulimba kasita omwana yankubira nti omwana afudde awe nakoma okutegeera okay mwana we yakubire gwe wamuleka naye muwala wange ye yankubira kuba gwe namuleka naye naŋŋamba omwana anfiiridde mugalo badde baleeta akatanda amutumeke katanda bamutwale mu theatre bamutwale mu theatre awo yafiira awo yafiira okay kati yakugamba teyakubuulirako ku basawo bamuliko yambuulira kubanga abasawo bangi ali tabamanyi manya naye abasawo nga bo bamanyi emulago babeerawo bangi bonna babeerawo ku kimeeza kyabwe nga bali awo bawandiika naye baba bangi okay so kati generally yafa tebamulongoosezza era okumusala be baamusala okay kati olowooza nsonga ki kuba mu kusooka bano bazadde bo bagamba ekirayika ekyamulemesa omulongoosa mwali temunasasula ssente anedda ssebo yangamba bukati mwalimu nti oba gwe wambu bakubira n'obagamba batusabye emitwalo 9 ate batusaba ssente namukubira ne bangamba musooke muleeteyo emitwalo nga 3 sente ne tuzinoomya ne ngamba omwana nti no kampereze ssente ziweeyo ssente okay si kya ssente kati olowooza waliwo bunafu mwakulwawo ku mutwala bunafu bw'emulago kubanga era baatwala omwana yangamba baatwala abantu b'ekyenda 3 ne kufaako 2 okay kati ati mu kusooka kirabisenga nti nno oba mwali temulina ssente ne balwawo kumulonda nedda ssebo nga newana era mu kutwala omulamba ate era ssente nazitoola era mu kuziika era nenkwata emitwalo 10 nenjiweereza muzeeyi kaakati ekibuga kye tujjoko lw'ebirambe mayiga okusinziira ku bye twadde twemulugunyamu abantu bano abatunda ebitundu by'abantu babiguza wangi nti okusinziira ku information gye tulina ku bye babiguza bitwalirawo gavumenti nyina kyennumiriza sirina kyennumiriza njagala okubaako ebibuuzo byenziramu kuba nze nange tulina bwe twatise nomabaawo abimbuuza ngange kukintu kino lwaki omukyalo oyo ayina yali ku bonita nga bonita alwazeeyo ye mu ddwaliro aliwa yenna nti anti nkugamba bwe mbozeeyo okujjanjaba kuba ali ovudde ku ccupa olekawo muwalawo yakuyiko okulabirira omwana ono kati ate kijja kitya nga amangu ddala ago omwana yalinyirawo ennyonyi n'agenda ebwe omwana yali wakugenda ku lunaku lwa Sande okitegeera nga egundi ye lwetuuse lwa Sande ng'ebintu bye era n'omugenzi bonita yakimanya ng'era abeera wanagamba bambi jeni tugenda kusubwa yali wakugenda okay agenda ku kyeyo era ne bwe tugenda ku ofisi yaabwe ebintu byonna yali wa lunaku lwa Sande okusitula kubanga baadde beemulugunya abagamba argument n'agamba nti kati omwana oyo bye baba ebintu bye by'omunda kirabika omukyalo olukweya lulimu lwaki omwana nedda maama omwana ali Saudi Arabia ne bwe tumukuwa ku ssimu ali Saudi Arabia era yagenda ku kyeyo okay ogamba oli yadde ateebereza nti omukazi ono bayinza okuba babirimu nedda nze ebbanga lyemmaze n'omwana oyo nyinza okikola kati ye n'agenda nabyo ebweru bwe yali agenda nedda ssebo omwana era ne bw'olaba gundi ye ne bwakuweereza biki ebintu bye byonna yali wakugenda Saudi Arabia ku Sande lwakuba kino kyagwawo bugwi nakola kinagamba nti era munange nga maama mulabye okusigala mwekka kubanga era ne bonita yali akitegeera kyagwawo ku lwakuna ng'agenda ku lwa Sande ng'agenda ku Sande okay
Okay, kakati okay, ntegedde nyabo. Ebisigadde waliwo binyonyola ebibaka ebibadde njasaba okubuuza. Akuba sitegedde erinnya ly'enze nga. Ebintu bino binneeraliikiriza kuba bannange ng'omulaba ndi mulwadde nafunye ne press sinza nakutegeera. Omukyalo ono nga mumuwulidde musimu gye yasooka okunkubira namubuuza nti ani yali ku mwana ono naŋŋamba nti bwe yali omulwadde nga era bwe muwulidde ayogera yaddayo mu ddwaliro n'alekawo omwana we naye ekyanzijira mu mutwe kyemuwulidde annyonnyola ekyanzijira mu tente ate bwamubuuza omwana aliwa njogereko naye ambuli ekyaliwo yaŋŋamba nti ate omwana yagenze bweru nenteeberezaamu neŋŋamba waayo kanteeberezaamu neŋŋamba kiki omanyi abatunda ebintu bino ate babitwala bweru so nendowoozaamu ti ayinza okuba baalimu mu lukwe so kyekyo kyannyonnyodde nti omwana we olwedde yali agenda bweru nze ate kye nabadde neeraliikiridde mu mboozi eno nga ndowooza kiyinza okundinkinga naye ndi nakyo mukirabye wekikoze eki wekikomye ebyo obutereevu nga biwedde eby'omukyalo ono era nagenda butereevu okusobola okufuukuula omusawo ono omusawo Dr. Kalungi avaawa mu kitundu kyaffe kitwali tutega ekyokuna nga tunnyonnyola ensonga zino twabalaga ebiwandiiko ebyajja Bonita mu ddwaliro limutuuse Mulago nga tannasalibwasalibwa nti lubuto lwe lwali lumuluma naye tugenda okutunula ku postmortem report nga postmortem report eraga kirala era mwebale nnyo tulina mukwano gwaffe ku mukutu guno eyannyonnyola ekigambo ekyaliko ne kyekitegeeza nga tebikwatagana na kiri ku postmortem kakati omusawo nayagala mufune musawo nannyinnyonnyole Dr. Kalungi eno yessimu gye namukubidde era bye bino byannyonnyola mu byo byannyonnyola bw'ogatta emboozi zonna mu abaziwuliriza tezikwatagana buli omu ayogera bibye naye nga kyetuliko Bonita yattibwa era mukuttibwa twagala okubajjirayo bwe yattibwa ebitundu bye byateekebwawa kati kasooke tufune emboozi y'omusawo olwalero owulire y'omusawo agamba ki naye mu mboozi eno bwe tugimaliriza ate wali appointment gye tukoze ne family ogenda okulaba omusawo ku lwokusatu omusawo atunnyonnyolera eddala lwaki yasalaasala omwana kuba mu mboozi eno Dr. Kalungi akkiriza nti ye yasalaasala omulambo ng'omuntu afudde naye ng'ensonga gy'awa gy'ogenda okuwulira lwaki yasalaasala omulambo guno era ogw'omwana ono okubanga gufaanana enfaanana gye mwagula mu kitundu ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu lwaki gwali gufaanana bwe guti atabirabanga abirondole Dr. Kalungi agamba ki yemboozi eno CID waliwo omwana gwe bayita Bonita yafa ne bamutwala Western Uganda omuziike yes obitegedde musawo ntegedde oliwa kakati abazadde b'oyo omwana ekikunkubiza kiva ku postmortem balina empapula eziraga oba kyenda kyali kyezinze then ate omwana bwe yafa ne baba postmortem ng'eriko signed 404 si gwe wasayiningako but for Dr. Ki that's why mbadde nsiikinga ku your opinion ku kufa kw'omwana oyo mubuulire nti omusawo gwe bayita Kalungi agwolaba ku postmortem report yeyo yagibeerako olw'ensonga eno n'eno oba okitegeera andi kati akapapulako awandiikako kyattamuntu ekyattamuntu kwekiri kakati question ezijja ekigambo kale simanyi nze lusawo naye kiri simanya oba peritonitis oba bwe kiri simanyi ku kakati ate nga naafuna omuntu abimunnyola kuba naliwo tulina twali tutudde wano ku lw'entebe namugamba nti ekyo kirala tekikwatagana na bizino sikaani ziraga kyenda kikoze eki yamunyonyola yali musawo simanyi nze nabasanga batolaba the interest of my call is agaddeku dokita ekintu nekyono omwana Bonita kirumirizibwa nti omwana bwe yava eno nga bamuleese Mulago nteeka ku kazolite bamuteeka mu kazolite all whatever happened omwana n'afa like anyone dies the biggest question eri ku ngeri gye bamusalamu lwaki ate asalibwa bw'atyo that's what people abatali basawo kye batategeera abanga mulwadde wa lubuto
ate atuuka otya okubajjulwamu okuva wansi paka ku mutwe nkuba n'omutwe gwasalibwa okusinziira ku bifaananyi bye ekitute ne muzadde we ku CID kyekimutaamuza kati like on everywhere paka nange kubidde because first when people die on arrival in Mulago ofira ku casualty ojja kufuna bbaluwa etambuza mufu because when you come to hospital oyinza okujja ng'ogamba linnyo lye likuluma naye nga wajjeemu lubuto so to make sure that what has caused the death is known that is why that process is done that is the postmortem naye anti dokita kino kiri wiyadi kati kankubuulire nga muntu wa bulijjo lemani in a lemon is understanding if you tell me nti olubuto lwe lubadde lumuluma nendaba omulambo nga gulina olunyaafu okuva wansi paka ku mutwe mulemaani kati ekyo engeri ya kisawo gwe gwogitegeera mulemaani mbuuza omuntu wange lwaki bamusaze ate bwe wabaawo noise around the community basawo batunga ebintu Yes, this is what happens. The systems are interlinked. Systems are interlinked. Bikwatagana. Nti eno paati bw'ebeekola erina engeri gy'eyinza okukosaamu eri oba eri ebina gy'eyinza okugikosaamu. Nti bw'ogenda mu nnyumba nga soketi tekola tojja kugenda ku soketi kukka oga main switch kweri nti main switch kweri kukibondo gajja atigajja. So that is the thinking. We want to see the interlinked things. Oh no. No. Agenda mu ddwaliro nti ali lubuto agenze kunywa ddagala. Bajja kukebera ku lubuto lwokka. Bajja kupima pressure bakebera omusulo nejjukira yagenze nti ali lubuto. So that is the human body work. So another weird thing is kino lwaki kikolebwa ng'ate omuntu amaze kufa because the story is yabaamuleeta Thursday n'atakolebwako in the morning ne wabaawo kale obunafu obuyinza okubeera like oba okusinziira kuba ku bungi bw'abantu I don't know whatever the reasons are yajjira mu mbeera ya emergency n'atuukira olunaku olw'enkya nga takoze eki nga takoleddwako ate kati bagenda oleeta akatanda ng'ali bubi yavaayo afudde akati ekibuuzo kiri wano nnyo lwaki ate asalibwa nnyo ng'ate amaze kufa instead nga mulamu. We have different ends of the conveyor belt. Waliwo booleza eccupa waliwo bateekeramu juice mu ccupa ne wabaawo we batandikirira eccupa ne wagwira mu bipaketi bwe bamupaakingira kati nze ndi kujja bapaakingira okay nkutegedde ombuuza lwaki tebateeka juice mu ccupa lwaki eccupa bapaakinga nkalu lwaki mu kicupa kya lwaki eccupa eri mu baketi nkalu mpulira naye ebyo byonna bibuuza we bateeramu juice nkutegedde bulungi akaleka yakalala nkutege ekyo engeri gy'okinyonyoddemu kintuuse kati dokita njagala nkubuuza ekibuuzo eky'obuntu olowooza lwaki ensonga zino zonna zikwesibyeko omanyi wawe zikutuukiddeko oyinza okuba gwe tomanyi lwaki we zikutuukiddeko naye njagala nze okutegeeza amanyi we ziri linnya Dr. Kalungi simanyi ddala naye liri Dr. Kalungi tosuubira nnyo dokita nti waliwo ekikyamu kya kugundi kweyokeza ku nkolayo ey'emirimu gwe ng'omuntu kubanga kaposibote mukala waliwo eyakusayiningirawo gwe ng'akola omulimu tewateekawo mukono amanyi ekireeta ekyo nti when you do the work and the relatives are not around you should not tell people you cannot do because I'm not physically there. It is not an individual, it is the
harm. They have to be served. Otherwise, gundi yalina okusaidiingako bw'oba okola mu bifo bi you move to different departments. How will you manage? Mpulira nkitegedde ekirabika obunafu buli mu bantu manpower temala. Yeah, of course, not only the manpower, there are different places to work in. If I do work at 7 and I need to move to another place at 9. Abantu bendakozeeko ku ssaawa emu n'engenda ku station endala balina okunfolowenga okunsange. Omuntu gwe basanzeewo abasobola okukola ki? Y'abasaavinga. Ate ate bw'abasaavinga tajja kuwandiika nkirize gundi. Ng'ate si yakoze ki ky'okola nti ateekawo fo. I think that is how government offices. Dr. sijja kumalira nnyo obudde buwanvu. Naye nsuubira ensonga yange ogitegedde. Mpozi ekiyinza okusembayo. Naye okimanyi Dokita ng'oggyeko professionalism ekituufu abasawo b'emulago bajjamu abantu ebintu ne babitwala. Abantu kye balina okusoma. Abantu kye balina okusomesebwa. Anti kati Dokita embutuufu omuntu ekisooka omuntu omulamu tasobola mujjamu atiyetta n'atategeera. Ekyokubiri kasita omuntu amala okufa ezo organics ezirina mugaso. And that is what people don't know. Nti bw'amala okufa ziba tezirina mugaso. Tosobola kuziteeka mu muntu mulala nezikola kubanga bw'oli bw'afa nazo ziba zifudde. Ky'obalaba nti omuntu bw'abaga nti nogenda yeetaaga nsigo bagamba agende n'omuntu anaamuwa ensigo afune doona bagenda bonna ku nyonyi olowooza nti ekiri kyebasina ensigo bagigirako wano ne bagiteeka mu kabaketi oli n'agenda nayo tekyalibadde kifu. Anti kati ffe nga bantu ba bulijjo la musawo emboozi eno egamba nti okuba nti nno tebasobola kubijja ku muntu afudde abasawo biridde kyebava beefulibiridde okukikola kagenderere okubatta basobole okubitwala nga babijje mu mulamu. Yakuweerabirako nti abantu abagenda erugazi eno mu ddwaliro lya gavumenti ku luno nti omuntu yenna kasita afuna akabenje ne bamutwala mu ddwaliro abadde akyalimu akassa oyo aba awudde abasawo baayo bamugjamu bujja bintu ne babitwala kubanga ebifu tebikola. Kirabisenga akagendere nti abasawo b'omaliro ga gavumenti baafuna akatale k'ebintu ebyo balimu olaba byogera nti byanjawulo otuuse n'ogamba nti bino babijja mu mufu naye ate n'ogamba nti eby'omufu engeri gye bitakola abeerugazi babikugjamu kagenderero nga tonnafa. You see the contradiction. Ebyo ebibiri ebyo nga that's in one place ogazi bamugjamu nga tebabikozesa. Hello? Oba ofuuse bize akasente kadde kampedde. Nfuuse bize. Okay. Naye kale ngeezo sirina kirala kye mbadde ngamba. Kale lwakuba sinadde ntunuddemukko linnya lyo lyokka. Kubanga nange ne nsaba ennamba ngikubeko. Waliwo omwami agimpa abooluganda lwaki lw'omwana. Wamma. Bagamba bagibawo ensonga. Bali ku CID. Nakola nabo appointment tebazze. Wabagamba lwakusatu bwe baŋŋambye. Wabagamba lwakusatu kati generally nze wano bwe tuba nga tukola ebintu bino. Bo balina ekyabwe kye bagoba naye naffe ensonga bwe zituuka wano tuba tulina okubaako engeri gye tuzitegeeramu. Olaba musawo kibi nnyo okulaba omutwe gwange
nga guzze ne gwogera ekigambo nga naye gwe nkyogerako ali wali antunuulira ayinza okubuuza nze nga tewambuuja n'ozaako kyonna kyakugambye naye kasoba nga wamusisinkanako n'okola ki kuba tewali niidi nze yakubaawo mu kusisinkana eri famire soba olaba nze mbadde nyina kukubira bukubizi naye nga what is almost becoming normal kwe kukimanya nti abantu b'emulago batunda ebintu by'abantu ekyo musawo gwe nsikukikusuubiramu kukiŋŋamba naye ekitu ebirambo egimu gigenda kuziikulwa after this ebirambo gigenda kuziikulwa n'abasawo abamu bagikolako olwedde namba n'amannya gaabwe weegaki omuntu oyo ekibumba akirina oba kino takirina to confirm the things mu lutalo anti kati kisinziira time gy'okikoleddeko kansenjero time factor mugimanyi nti kubanga time factor eri important nnyo nange kyompadde ekisinza obukulu nti omuntu bw'afa ebyaddala oba takyalina tebali paati ye oba na mugaso gye bayinza kuteeka mu muntu mulala oba okiraba but it is becoming normal for government hospital doctors to sell people parts kiringa kwezo sente nze ngagirira nkulagira gye babitunda ebintu ebi waliwo abasawo ababimanyi nange singa nali manyi gye babitunda musawo waliwo akafiriji nti waliwo omuntu atambula n'akafiriji jamu ebinaffe twabisoma musawo kintu ekyo kituufu mu omusawo abeera n'akafiriji ebyo sirituufu ng'omusawo ajja longooza omuntu nga paati anaagitwala n'agipulizavinga anti kati okiraba kulowooza abo bo balowooza nti paati z'omuntu ziringa muyembe just causing their background nti osobola okugutereka ekifiriji process entuufu ey'omuntu okudonetinga ayina genda mulamu ayina genda nga waali awo n'oli waali awo olujjako wano ne basimbuliza kubanga manyi abantu engeri gye tukulira mu byokulima tulowooza mu byakusimbuliza nti bw'osimbuliza omuntu osimbuliza omuyembe n'oguteeka mu kaveera n'ogutwala but the humans are not like that nti ojja kuteeka mu ensigo y'omuntu ogimugjebu ogitike ku nnyonyi bye tumanyi nti bye biriyo anti ekyo partly we are to blame temukinyonyiza bakitegeera hello just a minute no problem hello wanjise anti partly we are to blame lwakuba abantu tetubasomesa kiki ennyini kikolebwa ate abantu abatabimanyi basinga okwogera nti kino kiri bwekiti ne bwekiti nti nti kino kiba bwekiti kyo kituufu kuba firimu eriwo eraga nti muntu nga mmwe badokita muba n'akatale kammwe nga mumanyi waliwo omuntu eyansaba ensigo eti ne bweti olwokuba olina obusobozi obugikebera nti yeyo abazze mukifuna abalala bakintu kyebatamanyi nti n'omuntu anaawa gwe bayita doona omuntu anaagaba ekitundu kye basooka bakebera bonna ne balaba oba bakwatagana so it is not a random thing nti ojja kujja ofune oli omuwe agende naye walina okubeerawo okukwatagana legalite yakyo eri etya okuyita mu legal procedure kuba emboozi eri bweti ebintu bwe bimala okuggibwa mu bantu nga babyetaaga ndobifuna waliwo empapula abasawo bezemukola ezibiyisaawo ku kisaawe walabako ku gundi walabako ku sitore ezaali mu mawulire emabegako nti omuvubuka bamutwala kati okuyita ku kisaawe ekitegeeza nti n'ow'oku kisaawe naye abeeramu kubanga ebintu byonna ebikisaawe biyita mu sitaana
kati bwoba wakuyisaawo ice tuganye kibeera mu kabokisi ka ice kati awo owa intelligence aba asobola okugenda n'areviewinga images eza sikaana n'alaba bubokisi ki ate akaka bw'atunuulirako ebyo ebifaananyi bya sikaana tekimulaga ku kabokisi kokka naye kimulaga n'ekiri mu kabokisi ne paati eyo erimu nti eya sheepu bweti kubanga ebitundu by'abantu bya sheepu zanjawulo okay kale musawo kaneme kumalira nnyo budde so mbadde nkyakuga nti partly abasawo nabo baakubleminga kubanga tebavuddeeyo kunnyonnyola abantu omuntu gwe basimbukiramu okuvuganya abeera bwati ate ekyokubiri abantu tebamanyi nti postmortem bagikola batya be balowooza nti postmortem oli ayingira mu kasenge ne mutunulako oli n'agenda ekyokusatu ekitono nnyo kimanyi yanfuna bwe nayonoona erinnya lya gundi ajja kumpaayo akasente yamubulaka nga nkubire mpulira kati ate abantu olaba byonna mubiwulidde. Dr. Kalungi yagamba kiri nnomo bo ng'abasawo okusalaasala omulambo okutegeera ki ekimusse asobola okukola postmortem kyetunategeera kyesaagadde omanye emboozi nagireetanga ya mukwano saagala kulaga nti nnyina byenoonyereza ennyo asobole okumbuulira so naye ebintu bino nga bwe bitambula tulina okumanya ekisembayo wali mu meeting era meeting mugirinde nja gibaleetera n'ebirala ebiraga empapula zino yekyawakana ebirala biri bitya kakati mu kwogerako ne Dr. Kalungi ono bw'ayogedde ate yazeemu n'ankubira essimu naye nga n'adda essimu eyo siri wali ng'ayagala tusisinkane twogere naye ate ntandise okufuna amasimu agali wiyadi kuba nnyina omuntu ankubidde n'aŋŋamba nva Dubai simumanyi n'ambuzaabuza kati nentandika okuteebereza mu kyova olaba buli essimu enkubirwa kati naye ankubidde ngamba oliwa twali badde twogera so ekyo si nsonga naye ebyo byonna bw'obigattagatta nze tuliwo okuggusa kiri omulimu guno twetaaga tugugguse mu gutegeere gwo tujja kuguggusa tetujja kubaamu kutya kwonna bw'osirika ofa mukwano gwange kirumira bwatu bye yagamba bw'osirika ofa bw'oyogera ofa so nondawo enfa gy'ofa bw'oyogedde oba ofa osirise kale nno abwetti bwe tutambudde olunaku olwali ku mukutu gwaffe Tamale Mirundi Official ku YouTube mwongere okusubscribinga sharinga bw'oba olinayo platform yonna y'abannaffe abategeera Oluganda jjako emboozi eno sharinga link eno obaweereze bannaffe omukutu guno gwe mukutu oguliko ebyamazima ebitasaliddwamu yadde okubanga biri compromise Tamale Mirundi abatumidde nze mbeerawo kwanjula ebyo ebimpeddwa okubataba na budde saako n'obukugu obwa graphics okutema ebintu bino biteeka ku mukutu guno nze kyennyongerako kasupu ako so information wali weeva mwongere okuwagira ebintu byaffe bino obutabo bwonna tugenda buteekako waliwo akatabo ketuliko ketusoma how Mbabazi plotted his failed tubaleetera ekitundu ekiraga Mbabazi yakola atya so olwaleero I'm out now see catch you then on Tamale Mirundi Official continue sharing subscribing and commenting actually commenting is the most important let's join kuba waliwo ebirowoozo byemuteekawo nange nekinkwata nendaba tuwaliwo ensobi gye twakoze so tetusobola ogitereeza mu kitundu ekiddako out now we are out now see you again after the meeting with the doctor on Wednesday.